Uganda bonna nti Munnayuganda yenna okusitula eddoboozi lye n'ayogera ku mazima n'okusingira ddala Munnayuganda okuvaayo ne yeesimbawo abangaziza ogwa Naggomola era abafuba nnyo okumunyigiriza n'okusindika obubaka eri abo bonna abaagala okwesimbawo ogezaako batiisatiisa obuteesimba ku Museveni. Mwena mwalaba emmotoka zange ebbiri, Toyota Tundra ne Toyota Land Cruiser nga mpya baziwamba mu Arua paka kati bakyazigaanidde. Ebintu bingi bibawambira mu computers n'amasimu tebabituddizanga. Eky'emmotoka yaffe empya eri bulletproof twagiyingiza mu mateeka ne bagiclearinga mu mateeka, bagitwala ku Interpol ne bagyekebejja ne bagitwala ku Uganda Revenue Authority ne bagyekebejja ne tusasula omusolo gwonna. Naye omusolo ogwo twali tugusasula nga teri mu mannya gange, yali Munnayuganda mulala, kyova olaba ye yayisibwanga omuntu. Naye okuva emmotoka eyo bwe yadda mu mannya ga Kyagulanyi, mulabye ng'ebitongole byonna bwe bikozesebwa, Uganda Revenue Authority bwekozesebwa kati bagambye nyina okusasula emitwalo 16 miliyoni zisukka mu bisatu, in fact zikunukiriza mu 100. Of course ekyo kikyamu. Of course bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Of course bakikola kunyigiriza na kunnafuya na kugezaako kukanga abantu abalala bonna babalage nti ye Museveni Katonda teyeesimbibwako era bw'omwesimbako bakozesa bakolako ebikolobero. Njagala ekyo nno Bannayuganda kitulage bulazi ebitongole byonna Museveni yabiwamba, si kooti ya Uganda, si poliisi, si magye, si Bank of Uganda, si kitongole kisolooza misolo ekya Uganda Revenue Authority, si ZTV, si UCC ne walala wonna. Naye ebyo nze tebintiisa ng'omuntu. Nze ndi mugumu kuba manyi siri mumenyi w'amateeka, Museveni ye mumenyi w'amateeka. Manyi nti buli kimu kyenkola nkikola mu butuufu. Manyi nti emmotoka Abannayuganda baagingulira mu mutima mulungi, nagisasulira omusolo, yayingira wano mu bulungi. Naye bagezaako okunyigiriza okulaba nga bannafuya, naye ate we bakoma okunyigiriza ate gye nkoma okufuna lo. Ensonga eyo tetunnagikaanyaako, kyayogera ne bannange. In fact bansindikiddeko ka message, waliwo omuntu eyakoze ebintu ebiri fake n'akola tweet n'ateekako essimu nti twasabye abantu batukunganyize ssente. Ekyo kya bulimba, ekyo tetunnakikolako. Era njagala okujjukiza Bannayuganda nti struggle eno ffe tulwana kwejja mu busibe, tulwana kutaasa Bannayuganda. Naye kyanaku nti ate waliwo abagikozesa okufera Bannayuganda okubajjamu ssente. Ekyo kikulaga n'obuntu bulamu bwe bwonnonese wakati wa Museveni, kikulaga obwavu obuli mu bantu. Tugenda kutuula ne bakulembeze bannange tusalewo kiki ekigenda okuddako.